Wadde bannayuganda tetwagala bafumbo bali mu ssanyu naye nsaba busabe obufumbo bwa Chosen Becky n'omwami we Professor Ssekajja bo tubuteeke buteesi mu ssaala ate munnange babeere nga basanyufu paka lasti. Okitegeera kale Chosen Becky akyagenda mu maaso n'okulumya abo abatabaagaliza oba munnange ate abalwanyisa obufumbo bwe. Katubeere nga tukuwa akatambi kano ng'ayongera okulumya wabula akyagenda mu maaso bambi n'okwebaza omwami we Professor Ssekajja. Ne mwami wange yampaanyeeko nange. It feels nice, you guys. Mwami wange yampaanye. Nampaana nnyo. Era leero mukwano mbadde mu kano ka challenge ka our wife, banange musitudde muweese ne munaaza ebigere leero nze munaaziza. Nyongedde okola kabampaane. Enyuma nga gobikolera biraba. Toyagala nkola etyange ebintu bya love tewabimirira mpeke. Ssekajja yankasuke no mubire mpisiŋŋanya na nnyonyi. Jango labe yatambula chebyankola nze. Love enyuma bannange yo. Subscribing, liking, lekawo bakabwawo mu comment section na mulindwa Proso gamba otya Nabye Justin tukutumiddeko twagala okutumirako ku Charles Kagudde Sarah Mbabazi ogamba otya mukwano Agnes tukutumiddeko Lydia mu Dubai twagala okuba nti nate tukubuuzaako ate era nga tetwerabidde Elizabeth Prosi webale kuba nti nate naawe ekwole bwe tweyongerayo senga Asidi Wuna avuddeyo n'abeera nga ate atabukira abo abali mu kwogerera omwana wa Dr. Jose Chameleone atwogera ku Abba Makas agambye nti nammwe abamu abali mu kwogerera Abba Makas abaana bammwe munnange baliwe batyo oba nammwe mwaliko we mutyo naye ate omwana mulimu kuba nti no mumusalira omusango kale katubeere nga tukuwasenga Asidi. Badia, good morning, afternoon. Omulwadde afunyeemu kaseko naye mwebale nnyo endowooza zammwe ku mutabani waffe Abba. Mwenna abamu ku mmwe ebyana byammwe bitugumbula n'abantu ku kyalo. Ebyana byammwe bibasamba, bibakuba bibbi, binyugunya, but because nobody knows you, we cannot know. Naye omwana wa munnammwe mumutaddeko olukongolo ne mumwogerako ne mukola mutyera Abba. Some of you at Abba's age you entered jail. A lot of you men, even women. Omwana wa munnammwe mumwesonyiwe bannange wali Shira Price bannange yamuwaako endowooza kasita naawe omuzadde ate mulenzi kasita naawe omuzadde ate mulenzi ate nga gwe maama we totegeera nnyo n'empisa tolina. Olaba wano Mama Flower just yakugambako n'ofubutuka ebigambo ng'obusungu bwatumbiizi. Olwo Abba Makas yasanze obusolo mu ssimu ya mukazi we gwali olubuto. Mwesonyiwe omwana wa Chameleone. Ekirala mwesonyiwe Love Mercy. Ndi mulwadde njagala nzikakanemukko nzije munnyinyonnyole Love Mercy esente oba yazibajja mu nsawo mugira okweraguza leka ababbi. Muganda wa Love Mercy, if I remember nze ndudde nga ngoberera Love Mercy yajja n'atunyumizaako muganda we eyamubbako bbaawe mumujjukira yoyo. So bannange muve mu bintu bya famire z'abantu. Naye nga ndi mulwadde mumpe sente z'obujjanjabi ez'obutunda. Nenda kukomawo nga ndi beta nkimanyi munkubira masimu mugamba senga life without you is hell. I know this time mujja kutegeera omugaso gwange. Mujja kutegeera mwabeeranga mugamba akakazi kano tekava ku live navudde ku live muli eyo ennaku ebaluma muli mu kyeya kamukirabi. Yes, subscribing, liking, lekawo bakabwawo mu comment section. Bwe tweyongera bannange nakawere lwaki temumulekamu.
Omuwala wuno wabadde ku live ya Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'abeera ng'ate alumba Nakawere wa foomu bw'ati atwogera ku Susan Makula agambye nti Winnie Wamami akwasa ne Susan Makula Nakawere mbu bandibanga baaluganda. Lwaki agamba nti baaluganda bibino? Alangidde Susan Makula mbu yabbabba wa Teddy Bujingo bannange. Lwafuuka luyimba lutaakome. Kale akatambi kaakano Nabadde ndyawo n'enkitunuuliramu n'endaba Winnie Wamami alabika she's a relative to Susan Makula. Ate alabika ajja kulemezaamu ono Winnie Wamami kye n'amulabye alabika muwala wa Makula. Abo abantu balemezaamu tebavaamu. Katamutu tekiwedde naye bannange kansirike naye Winnie Wamami alabika muwala wa Makula ye mazima. Babba abasajja baabano ate ne babeereyo ne babatijjisa. Nalabye ku stage nga Winnie Wamami ahaginga naye ng'oli tamukwatako mukono gwasigadde mu bbanga nengamba nensirikawo akaane bakaleta nga amukutte naye ako kabadde ka bulimba akatuufu teyamukutteko. Sajja watu teyamukutteko naye Winnie Wamami amazima bannamwe mumbulire ekituufu temulaba nti ye ne Makula bye bamu. Nze Makula saakusiima n'obwozaala triplets. Wabba musajja wa muno omukazi ne kaka kyeyeta Bujingo. Obeera wakajuisi salatambikola manya biki n'abala baabikola naye naawe ekisa kyo kijja ttuuka. Naye Winnie Wamami naawe genda oyonye Susan Makula alabika sisitawo oba baabazaala wamu nga temumanyi. Nze siri serebu temujja kunyoonya naye Susan saakusiima wabba omusajja wa muno. Mutandika kweyogeza nasooka neemugaana nyomera mu kazigo nampa ssente nengaana. Ng'ogaana ky'oli mu kazigo n'ofuna akuwakalina n'ogaana ng'ani gw'osiruwaza Susan Makula. Nze saakusiima era siri kusiima nsigala ndi ttiimu Teddy Bujingo. Yampa ssente mugaaneko bwe babawa ssente mulage nti osobola kwebiisawo kati kyo kyakutwalayo waliwo osobola kwebiisawo kyo kyakutwalayo. Ekivulu kya King Saha kikyagenda mu maaso n'okuba nti nate kyogeza abantu. Twagala tubeere nga tukuwa Abitex ate era tugenda kubeera nga tukuwa ku Godfather ng'ayogera ku kivulu kye kimu ate era tubeere nga tukuwa ne Bajjo naye era ng'ayogera ku kivulu kya King Saha. Ye Abitex agamba nti ekivulu kino mbu promota teyafunye ssente mbu abantu bo bazze naye ate munnanga amagoba mbu Rage yamusinzeeko. Ne mujjukire Abitex ye yali promota wa Rage. Mwagamba kasokere ku Rage sembeye ku King Saha. Mwagamba nti Rage tebamumanyi. Naafuna tanaabo gye mwalabye abantu abangi nga tebasasudde ssente nnyingi. Ekyafaayo kyabadde mu Rage saakyogera ku luli. Abantu abaagula VIP be baasinga obungi aba ordinary. VIP eri Amerika ofuna bulungi. Abantu abaagula VIP eri Amerika eri emitwalo 5. Owulira bulungi muli wali ebigambo abalala banteekamu mbu nagamba nagula Rage milioni 4.7 si kituufu. Sente zaali nnyingi naye nga tezaali 4. Ofuna bulungi. Aba VIP baali bangi okusinga aba ordinary. Ekyewuunyisa ku Rage neerabira okukyogera 40% abaagula tiketi tebajja. Baabaki baafa. Kinjalo twebuuze ffenna kubanga bw'ogula ku Momo okuba abasinga bagulira ku Momo Momo beekukoonamu bweti abantu bakendeera. Abantu babadde 15,000 bamutwalo omuntu bayingira nga bakendeera mpaka ku zero balance. Twagenze okukebera ng'abantu 40% baagula tiketi naye tebajja. Kiri mirundi ebiri baali bawagizi b'ebweru baamuno baagula ne bagamba ffe tugenda kubawo ne tuguze tiketi. Era nkulayira babakuba nga beegasse ku bantu abo kyali kigenda kubeera kirala. Nakubidde ku Geoffrey Lutaaya nimugamba kino bakiyita batya abantu okugula tiketi ne batajja. N'agamba nange nakifuna kuba nze mbadde sikirabangako.
turn up ey'abantu promoter yadda abakane ssente owalweyigi gamba wadde kane ssente nadda abakane ssente ng'abantu bonna baali mu sho bonna bali ape babuloga bonna basasulwa ab'amalediyo bonna basasulwa ab'ebyuma basasulwa ekisaawe kyasasulwa omuyimbi yasasulwa abavuga bodaboda baleeta abantu aba special hoteri zajjula ebyo byonna nze kesa bisaala endowooza gweyokweka gotana bakufuna ssente owessaala ne profesa naye abakozesa olulimi oluvuma nalabye bino ebisajja bino ebirowooza mbu ebyobufuzi bikyakola birumbuye simanyi bikojja omugezi nalabye nekkaye ngaavuma oba vidiyo nkadde musooke mudde muteeke essira ku mirimu egyabatwala e bulaaya mulime kukola mirimu mingi kakati nze munvuma wadde munvuma okuleeta okukola lweyigi nazizza musango ki waliwo obuzibu kyavu n'oleeta lweyigi ge munyooma n'afuna abantu ate ne mugamba tulina kyetuvuga simanyi gavumenti yampadde ssente ate bwe mpadde ssente nenziteeka mu bantu buzibu ki gw'olabawo ki gavumenti yampadde ssente mu nkole ki nteeke lweyigi nga gavumenti efune ki ofuna bulungi ebyobufuzi tebikyalina kyebitegeeza okumala tebirina kyebitegeeza olaba kingisaaba nampoole kingisaaba bamuwadde amini lugogo bamuwadde kololo Bobi Wine bamuwaako olaba Bobi Wine kigambibwa bamugana n'okukola ebusaabala teriyo na bivulu twagala kukola busaabala taliiwo naye n'okukuwa permission y'okukola ebusaabala oyinza okusiitaana kitegeeza ki nti ebyobufuzi kati byafuuka weebiri abopozisioni we bali ab'enalimu we bali n'ebyafuuka bya bulijjo si kufiirawo olina settlement gy'okoze n'ogamba nti ndese life music industry tusaddemu life neddawakitadde ku bunkenke kati naye tetwogerako lwaki oba ovuma we have a topic right now kitutte ebbanga kingala kiriyo ekyo kibadde kirudde onfuna bulungi abetex awo mba nziza musango ki ate wali nyina gwe nzikakkanyiza amazima manyi waliwo oyogera amazima omuntu n'alabanga akkakanya omuntu we naye ng'oyogedde amazima agakola ki kakaawo ofuna bulungi naye ekintu kya tribal masters walokagga n'agambye omuyimbi omuganda asinga okuba kufumba mwita kingisa nga bw'ogamba nti omuyimbi omunyankola asinga okubeera kufumba mwita lweyigi beguganda abantu banfunye obubimba mu kyamu ngisigendangako tribal kisoboka nakubeewo yiga lwaki nkigendamu ontegedde bulungi masters walokagga bwoba wanfunye bubi oli muyimbi wange oli muyimbi w'amaanyi naye kale bwakali akantu aka tribe kayingiddemu nga bw'oli omuntu oli ng'akuvumira eggwanga ly'obusungu bw'owulira ne walukagana ebyo yawulidde okitegedde bulungi era omuyimbi essaawa zino gwe twogeraku si kingisa n'omunyankole gwe twogeraku si lweyigi tewaliwo tribe ofuna bulungi kakati tugende ku ki kingisa konsati ye ku sayidi y'ebyobufuzi teyafunyeemu wadde credit tosobola kugenda mu sho mu kisaawe ky'ekololo ekyabannayuganda naye gavumenti yekifuga ng'ogenda kugikolokoterayo neekuwa olukusa neekuwa n'obudde bw'oseetingira mu kukola sho neekuwa n'abasirikale ne baporomotinga sho awo ku sayidi y'ebyobufuzi katono nnyo nze kyesinga okumanya ne Mr. Kyagulanyi si musanyufu olw'ekyo awo tiyafunyeewo kabonero ng'azijjawa tufaayo katono nnyo omuteesiteesi lwaki teyafunye ssente kugira ebyuma wuliriza tetwogenda ku siteegi musajja ekyaleese obuzibu katono nnyo ekyaleese kingisaawo obuzibu yalemye okukola byalina okukola akolera abawagizi be ng'ayagala kukola kukakasa bawagizi ba lweyigi katono nnyo n'aleeta site wuliriza kakatono otabuka nnyo ng'eggwa wamakamba gulira kasigaddeyo essaawa zino ofuna bulungi
stage eyabadde eyakibisaha yabadde nene nga talina kyetegeeza kati mwagezi namugamba Fenoni mutuwe stage enene esinga eya Lweyiki stage enyuma ki stage enyuma screen nga kweziri enyuma decoration statement gyokoze stage enyuma decoration naye kati kyemwakoze ebyuma byawoddeyo ewa Fenoni nemugenda ne wakiseka nemuleeta ebyuma nemubigattako stage esobole okugazira kyabadde stage yabadde y'amaanyi ennyo era yasinze eyakkiriza promota wa King Saha yafunye ssente abantu bayingidde bwereere ng'ate balayisi babadde balayisi ng'ate baweereere era Lweyiki n'asigala ng'asigazza likodi y'okubanga yasinze operation nnungi n'abantu abangi Egi bamukubye pants down regardless oba abantu babadde bazerwa byabufuzi oba ekintu batuse ne bakiraba nga kiri tribal kyonna ekyabaleese naawe gendo kikole bajje amazima akasajja kakubye ne kaabya nabadde nkalaba awe ne bamami yereeta bane abantu babeera balina ebibaliko awo ku stage by that time abataliiwo abatali yekka abalina emisambwa nga gimwambadde gwojja omulagalaavuyo kayinza okwesa akawino wamame nga naye kebasire kannazuuka kali kanyigidde saayinza n'okukwata nadda ku nsi ng'ayinza kukomawo nkya nga the body is there by the human being is not there. Saga ye muyimbi yekka eyasoose okulinyisa abantu ku madaala ng'ekkololo nakiraba ku paapa era mu bantu abakakuba kololo bali abantu babiri King Saha ne Paapa oli yajja Paapa oli yafuna abantu abangi mu Uganda Saha ye muntu akyafunya abantu ng'ali omu Saha yavuganye liste tugire twali maaso ndoza musose kuva mu Bulange ngokole ebivulu Saha bange yasinzirako edubbe tujje mu maiso njagala abantu mbatemerere bijjaja mu break mbatemerere anti ndakigana na 5 oli tujje mu maiso ana na 5 kati ekya kololo abantu batandika okujja ggulo limu nali Arua wakola video abavubuka nga balinnya baasi nga bakwida nga bagamba tugenda wa Saha nalirira nasanga abakazi basatu baga tugenda Kampala wa Saha bwe namanyira nti she egenda kukwatayo amazima ga Katonda mu ggulu Kiini Kalisa yasoka kuba tiketi emitwalo 2.5 jaggwawo sawa 7 ez'emisana n'atunda list bani omutwalo gumu kitundu gwaggwawo sawa 7 ez'emisana gwaggwawo sawa 12 sagala kulimba bantu mitwalo 2 kitundu ekkololo nga abantu bayingidde dda musanvu tukkiriza so yali amitwalo 2 5 n'emmeeza milioni mmeka ku sawa 7 ng'oyingiza abantu emitwalo 2 kitundu tiketi nezikuggwanga tolina gyogenda zikubira ne balina bwe basiba ku mukono babuyitaani list bani omutwalo gumu ne gugwa ku sawa 12 Saha yatunda emmeeza 10 Legi yatunda emmeeza 32 Saha yatunda emmeeza 10 100 tables njogera nze Mukasa Alphonse ate amazima gonna ogenda gafunako emmeeza 10 ku milioni 3 za sente mmeka sente milioni tewabala milioni 3 Saha n'atunda VIP eyemitwalo 5 etambali bameka Saha show teyawula VIP natali VIP ne tiketi za VIP bali bakuyo omutwalo gumu ne gugwawo lupa mulala ku mitwalo 5 kwate emmeeza 10 okwata omutwalo gumu gwa VIP ezo mmeka nyega tubale emmeeza 10 milioni 3 kutaka kwa VIP omutwalo gumu ku mitwalo 5 liba milioni 2 ezo mmeka lunana kakati ordinary ebiri kinu kikoze eki jiriwo kakati bano kibagamba mbu abantu bayingira beere tebategekanga ku shennene yonna bw'ogikola omulyango gikusobako abantu force tageti y'obutegesi mwenna abampuliza kusanyuka TV ne Busoga leero yaggwayo sawa 7 bali bakiyita abnormal profits sawa 7 nze yasooka gye nsaasoose okulaba mu Uganda God forbid
nti neweyibandikistopinze essaawa 7 newetandibaddeyo omutegesi yandibadde yajjayo dda sente zi kati njogera nga profesa kini kalisa neweyandivudde ku mulyango essaawa 7 ez'emisana express zali zagwenga yafunye dda amagoba yesho ekyasinza okukola amagoba mu Uganda ne mu East Africa ndoza n'emirirwano nga si byakuwaana Kenya alina okubanga yafunye kibaita abnormal profit anaza 700 million abnormal profit ngajeyo expense afunye n'amagoba n'afuna amagoba amala million nga 7 amazima ga Katonda abantu bennalabye ekkololo nze nakomye okubala byandumiza omutwe nakoba mu 395 abantu nembivaako ebyokubala average 4 nalina omusajja waliwo omukwano gwange otwategeka namatofa muyita Mayigo Mukaya oyo omusajja mukwano gwange nnyo yankolera ebintu byange ebyokuzima Mukaya Mayigo nakoma okwogera ne Mayigo netubala abantu kuba yali mu booking nga ngamba budget byali abantu 339 mu bitambiro njogera mazima tolikuwayiriza sagala nandegambye 10,000 ku ssaawa 12 Mukaya nangamba abantu abali munda batono ate kubali ebweru nabali munda batono abali ebweru bwanyi wako kino ndi musajja mukulu bwe mba nnimba Katonda nzitire ku TV ku bekiri nfe nga sissa natonde tetwakibona ku ssaawa 12 mukeze ngati nkoyo okubala nga abweru gwe muwala gwe togeza n'ova ku mulimo gwo nze nkubuulira amazima togeza n'ova ku mulimo gwo oli ejjusa olunaku lw'onaava ku mulimo n'otonnya Uganda wano ng'ozze bakuwa obukadde 36 oli ejjusa olunaku lwe wazaalibwa Benita Sitya Gwentya Katonda obukadde 36 bw'oba olina omulimo nga kuwa miliyoni 3 ze sente ozikolera omwaka ne zitakumala naye ng'ate n'omwaka era osuubira era ofuna endala ogujja kubanga si lw'omulimu okola ki ogulina bagenda kukwata miliyoni 36 bazikuwe wera ndi good osanyuke naye emirimu gy'ogenda okuzikolera Benita omulimu gw'ogenda okuzikolera olitya buti kwogera naye bw'oli bw'osobodde olidda n'otukakasa nti mwambuulira Abannayuganda saawulira bagenda okwebakako abo boolaba abakulu mu gavumenti anti oyagala bakutuuse anti oyagala ofuna omulimu oyagala otukakasa nti gavumenti ekuyambe abo abaninkini bagenda okwebakako Benita abawanvu n'abampi abakulu n'abato abanene n'abatono olaba ogenda bugenzi kusaba mulimu mu ofiisi ye nti olaba etegeera bulungi kulu n'agamba okuwa omulimu so kunzijemu ogenda kozesa maanyi go otutta empapula zo buli kimu kyonna wasoma bibyo otaddemu n'akasente sinakindi okutuuka awo wennyini mu ofiisi ye n'agamba kati okujja okuwa omulimu so kunzijemu kati saasira gwe bamanyi nti kituufu bakugjeeyo oyagala ssente oyaggayagga olinga ali ku kisenge Benita miliyoni 3 zikola mu mwaka mulamba ne zitakumala niye n'obeera n'essuubi nti nje omwaka omulala nja kukola nnyongereko bano bye bakuwa tebagenda kuddamu kwongera ssente tebagenda kuddamu kwongera ate na 36 togenda gafuna malamba lwakuba nti okunsiba togenda gafuna malamba wano waliwo omusajja gwe batomerera embuzi mwategeera mwawulirako mu covid Museveni bwe yali aveeri embuzi gye batomerera wano ebweyogerere ne bamuyita mu gavumenti ne bamuyita agenda ano ne ssente z'embuzi otyo kati eyo chapter tugiggalewo tiyagamba mwami Museveni tiyagamba nti yafulumya emitwalo 8 baziwe ow'embuzi omanyi ssente ze yajja nazo kubanga zaaliwo Shuwa Winning omukulembezi yazifulumiza nga mwami Museveni yazifulumizza dda ngera zo zaafulumye ziri out of budget kati eza 36 ziyinza okuba ziri mu process efuluma era bwe zimanyirwa nti zifulumye Benito oyinza ofuna obukadde nga 6 oba 10 bajja zikuwera mu kamera nti bazikuwa dda 36 off camera ojja kutubuulira tojja kutubuulira ojja kutya togeza n'ova ku mulimo gwo ate n'ekirala weesonyiwe people power kireke nupu gyesonyiwe tuyina obulumi baganda baffe bali mu makomera bantu balifiiriddwa famire zaabwe bababuzaawo obubuza ono omwana yakamala kufa ono omuwala omuto Hereni abantu bafudde bali balesewo famire zaabwe bwana bumulekwa buto kati bw'ovaayo n'omonkola ebintu weebityo
sigwe osinga okutegera ate sigwe otusinga okwagala ekibiina kyaffe ate tewalondako singa wavaayo n'olonda noga nti walonda nga akalulu ko kitufu wakawa muzeeyi twandibadde werandi guudo naye naawe tewalonda okiwulidde madamu Namere abaana bangi ababakoledde nga bakaaba ng'era basula bubi bababoolebwa ne ku mirimu gyabwe tewali bagendayo tebalina mirimu gye bagenda osaba emirimu tebabawa abalinawo bubizinesi wabwe obutini ennyo tebabagulaako abo be beetaaga sapooti no munnange Benita weesonyiwe mwami Kyagulanyi ne famire ye togeza n'ova ku mulimu gwo ng'ojja Uganda kukola okujjako nga toyina bizibu toyina nnaku naye obanga oyina ebizibu byonga bye tuva mu famire zaffe enjabayaba nga gwe breadwinner wa famire yo akatibako kakomyawo akatibako kawedde bye byange. We have a lot of issues here, more especially our health center here. It needs to be checked. Reason being is that there are a lot of crack which are there. So we really need your help. It's a new center. Yes, we need you to first go and check it, the OPD. Actually, the whatever has even spoiled our road, so we can let pass by here. Okay, take me there. Yeah, okay. In the market. The road is that side. How are you, young girl? How come you don't have a way to your health center? Where is the road to the health center? Tell the contractor to open it. Okay, I want to get the contractor. We go to the venue. They call the contractor. I want to tell him to work on it. Okay. Because what someone is very sick. How do you access the hospital? So what is the problem? They are telling me there is a problem in this building. Who built it? The councillor. So who built this? Who patient? You can fall on the patient. So this is the OPD. This is consultation. This is laboratory, and then You got a new mattresses yesterday. we have not received. Did you get any mattress? No, How many beds do you have here? we have 12. 12 beds. 12. But what we have currently is Let's go and see. also this thing here. Almost very dangerous. So this is what? This is the hall. So who was the contractor of this building? Unfortunately, all of us came here. But the DHO knows. Yes. The DHO has been here for how long? I've been here. The DHO. I think for about 15 years plus. Now that one is on the way out. Yeah. Yeah. Let's go and we asked to come and fix this. Will this work? Okay, now let us go. Did you complain about access to the hospital? Yes. I'm going to tell the contractor. The minister is going to call the contractor to come there at the venue. So that they instruct him to make access to the hospital. Okay. As a priority, we must have access. Even the tractors should help clear the road to the hospital. Yes. Okay. Yes, I'm going to ask them to do it. How are you? How are you? Good. Yeah.
you go and open the road to the hospital. Give the hospital access. Well, some there are people, some go, some Mahara. Yeah, can't go no good. Yeah. You go there. Ambala. Now. Okay. I want to open road. VIP come, go drive hospital. Okay. No pass. VIP come, minister come, park road. They are not open. They are not go. Okay? You go finish that now. I come back after 1 hour. You tell him. You 1 hour. How many you want any? Sir, love one can go there. Bwete tamdawade mulabi mulungi alakuwa kumina ku Newspark channel kankusobere ngo subscribe ngo likinga no click obakabwa mu comment section bela bulungi welaba.